Karamojero omubaka wa Bududa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bibi oluvannyuma lwa kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi wano mu ggwanga okumusingisa omusango ogw'okubba amabaati agalina okugenda mu bawejjera abawangaalira Karamoja agawerera ddala 2,000. Omulamuzi wa kkooti eno Jenny Kajuga ategeezezza nti okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi bulaga bulungi nti Nandutu yezza amabaati agali ag'okuweebwa abantu abawejjera ab'e Karamoja. Kkooti eno terabye eggumba mu kwewozaako kwa Nandutu bwe yategeeza nti amabaati gano gaamuweebwa mukama we Mary Goretti Kitutu oluvannyuma lw'okusanga nti teyagagaana ssaako n'ekyokuba nti yatuma omuyambi we Joshua Baho okugamunonera okuva mu tterekero lya woofiisi ya Ssaabaminisita e Namanve okugenda ku ffaamu ye esangibwa e Mukono. Kkooti ereeganye okukkaanya n'okwewozaako kwa Nandutu nti amabaati gano gaali gaamuweereddwa kuyamba ku bantu b'e Buduuda ng'era wano kitegeezeddwa nti amabaati okuva mu woofiisi ya Ssaabaminisita gaalina kugenda Karamoja. The assessors advised me to convict the accused and they added that if there had been bad blood between the minister and the accused, how then could the latter call her to allot her 2,000 iron sheets? I found that reasoning quite persuasive because the accused had stated in her defense that the minister and her were not seeing eye to eye and that she was even fighting her politically. So it did not make sense that you then allocate 2,000 iron sheets, call someone to your office and give them to her. So in light of that, I accordingly find that the prosecution has proved the case beyond reasonable doubt. I accordingly convict the accused of the offence. Nandutu amabaati gano yagafunanga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022 ng'era gano agamuzaalidde ebyeru Makaayi byazaalira ku nsiko ge gamu ku ago omutwalo ogumu agaalina okugenda e Karamoja gamale gawesebwa amakoona. Ono asindikiddwa mu kkomera e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno lw'anaakomezebwawo mu kkooti okuweebwa ekibonerezo. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.